Bitu bisijja biriawo bibuya tebyagala kuwumula kati gwe Lukwago kicho otafunye Kampala ogikoledde ki Lukwago wadde okuzimba toyetu etunudde mu Kampala road Lukwago toyina kyokoze olwanisa musisi yagenda nosigala ng'olwana Lukwago you have done nothing umwaka guno gumaze oli mulwadde buli omulanga Museveni tayina nga mulwala come here kwoli kuna Abedi mumumpitira Abedi Bwanika call that Abedi Bwanika zanalero ajje wano yeyanike mumpitira Abedi Bwanika mumutagi nga ajje wano tukokwogezanga ebyekisiru noayiriza abaana b'abandi mwena Bobwen tayina gwe yayita nze nali waawo ku kitebe nga nkyali mwene yopi Abedi wajjanga olubu olubbi bantu kwerabira gye mwava Abedi teyandibadde gwe avuma Bobi Wine nsi butaswala Abedi yali aweddeyo nga wenna ofaanana ng'embwa y'okukkubo Abedi gwe Museveni yakuwako kuseta olunda embuzi ne zibula Abedi gavumenti ekuwako kuseta olunda embuzi ne zibula kane muswa bibera wa genosale birya miyembe tamusiba wa genosale mwe nga Museveni mumugirako ng'ekirombera mu State House gwagamba nti nimba kwata kamera ogiteeke nakasero saamukaga gwakyo wotala prime enkadde ziyingira State House toddamu kumbuuza gwe genda ali nakasero ku State House ekiro bw'otalabe prime ziyingira enkadde byambadde Gomesi bizze abiwe sente. That's why Museveni doesn't take you serious. Titumbulire bisajje byantamata byali binzetedde mu struggle. Tuli mu struggle tuloza tuli ku byaddala kube byo struggle byagiryamu dda sente. Abana babe bali Bulaya basoma. Wanaliwo omwana wa MP asomera mu Uganda. Bino bili ku State House scholarship. Abana bamwe tebali ku State House scholarship tebaliyo tebasoma. Bili obitisa abana b'abandi. Struggle le move dictator le move ngenyoko. Tumbuli gasajja gugantama nzija Kampala Central. New revolution. Ata Junior kanzije mu para ojja kompulira. Let me come to parliament. Kugira nsoga ziruma abantu. Kati gwanga katuliye kwatiremu. Yes, the one is, but it's now high time we take control of this country. Nzija Kampala Central MP to be. Kale ye itowamanya nesimbeko. That's when you know the real Junior. I'm a threat in this country. Zenina abantu. Government yene entia. I'm a threat. Nina tusura kugera ku byobufuzi bya Uganda kubana asikira Museveni notanjokerako. You can't talk about Museveni's successors and you don't talk about Tamale Mirundi Junior, son of Mirundi. For just to see this. So munonde Sister Junior nzija. Munkubidde amasimu Junior tojja tukwegayirira.